ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May 2025, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word, so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Okay, tubandiza mwenna abali ku mukutu guno gwa Unique Media, mugamba mutya bannange, mwasuze mutya, mwasibye mutya okusinga kutambira yako video eno. Samike ge manya gange, Unique Media joliko tukwebaza emikutu gyonna giri ku YouTube channel, ne obeera eziri ku YouTube, obeera ng'oli ku channel ya Unique Media, tuba tukwebaliza ddala Mukama kutuweere omukisa. Njala kutandika, waliwo omukyala yankubirako ku program gye twakola Jeremiah ey'ebisiyaga. Naŋŋamba nti nawe twayogerera nti bambala pampa. Naŋŋamba ebya pampa ebyo babidibya. Naŋŋamba mbu waliwo akantu teyakanyonyola bulungi, nali simuwulira, yoli gwe naggamba eyankubira nesimuwulira bulungi, ne nga nja kuddira ate we namuwulira teyakwata. Nti balina ke bayita akasaanikira. Sikawulirangako. Naŋŋamba mbu mu Buwarabu eyo byekali ke bakozesa era tosobola kutegeera. Mbu ke bambala bakambala babakateekayo simanyi. Kati nga kaggala ki? Owaayi ndoza baka kyengamba eki ne banamma otegedde. So nja kweyongera okumubuuza tulabe. Then ne program gye twakola ne tugamba, era mu eyo program ennyinnyini we twagambira nti ebintu ebimu ebikolebwa mu nsi eno waliwo by'otunuuliranga amagezi si ga buntu. Ne tugamba ku tekinologi. Kati wale yateeka mu comments awo n'agamba tekinologi ava mu ggulu. From angels biki. Manager alamuddiramu wano mugambe era ogwira ddala mu kye twagamba. Kubanga njagala mujjukire nti bana amanyi ekizibu kye tulina Jeremiah. Abantu balowooza nti emizimu gye balwana nagyo ejafuuka I don't know, abali ba angel ne bafuuka bamalayika, abali bamalayika ne bafuuka abagwa ne bafuuka demon ezo. Balowooza we zaava eri ne zifuuka demon. Mbu n'amaanyi go bamalayika ne gagenda.
Baneka mbabuulire bagenda obbasindika okuva mu ggulu bagobayo baali bamalayika era bwe kiri kitegeera entegeera yali yaki yali y'abamalayika bwe basindika ne bafuuka demoni kye baakyusa mirimu gye bakola bwe kiri naani gwe bakolera naye entegeera era ya lumalayika era entegeera basigala y'abamalayika n'amaanyi basigala bagali exactly kyolanaga twagamba twali omuntu kyakola ng'omuntu we yatuulira awo n'alowooza n'agamba wembeera wano n'enkubira owa Amerika ne twogera ku vidiyo ag'amagezi si ga buntu tegasobola kuba ga buntu okitegedde walina okuba nga olinawo amagezi agaki ag'enjawulo sooli mutuufu naye nekikugamba nti buli kimu ekiri mu nsi eno osobola okukikozesa mu bulungi oba mu bukyamu. Essimu osobola ogikozesa mu bulungi mu bukyamu kuba yiyo by'osaafingirako gwabimanyi, it is a personal phone. Ntegedde n'engoye zennyini nnyini bakola ezikutuuka gwe n'ogula ezitakutuuka. Bekiri buli kimu okitegeera. Ze TV ezo kuliko pro TV ezosobola okulaba naye gwe n'olonda n'olaba z'olaba ky'oyagala kikunyumira. So tekinologi waali naye omukozesezza otya kuba togenda mwewala oyagala toyagala. Sooka obuuze ku bantu. Kristo Yesu yeebazibwe. Abaweereza ba Katonda mwenna babuuzaako mu nnyina ya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne mbebaza olw'okuba nga mujja tugabana ne tuwuliriza ne tubaako ate bitukolako ebyenjawulo abasobodde okuyimirira naffe wano nawali ne tukwatirako Mukama abawa omukisa. Ate nammwe abatusabira naddala abasabira mukwano gwaffe ono ng'alwadde luli twongera okubasabira n'okuba nga tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abatulaba obulala nga gwe olina engeri bw'otutwala olina guledi bw'otuteeka abatupinga abatukakkanya nammwe tubabuuzaako mwebale nnyo okuba nga mukola ekyo nammwe abatutambuzaako amawulire ag'obulimba nga si matuufu nawe kimanyi nti gwe twogerako si matuufu nawe tukutumiddeko tukwagala nno tukulinaako obuzibu naye baŋŋamba ennaku zino otumira bakola bikyamu bokka. N'abakola ebirungi mbatumira lwakuba nti bwe ŋŋamba nti Mukama yeebazibwa abooluganda mwenna batumirako Mukama by'oyogera simambu by'oyagala simama by'otwagaliza by'onjagaliza byenkwagaliza simama kyonsabira kyenkusabira. Matayo 7:12 egamba etya egamba nti ky'oyagala ky'oba oyagaliza mulirwanaawo. Nze mbaagaliza okugenda mu ggulu nange ba kyemunjagaliza nange kyembaagaliza. Sisuubira okuba nga yakwagaliza ebibi mwagaliza birungi. Bayibuli bw'ekyogera. Kati lwaki ogamba nti oli byakwagaliza bibi? Gomanyi byakwagaliza. Kugamba abantu nti mbaagaliza ebirungi. Komaawo. Mbaagaliza ebirungi mwenna. Mmanyi ebiseera ebisinga. Nze muntu ateera mangu. Zisibwa mu kintu. Baŋŋambye ngugambe. Munnaye ekirungi weebale kukyogerako naye nga nze mukutegeera kwange okutonotono nze mba mmanyi nti siina njagaliza kikyamu mu ndaba yange kubanga nze mubulamu bwange siina mulabe. Kituufu. Nze omulabe wange ye Sitaani era gwe ndiringa naye atula mu bantu n'abakozesa ebikolwa ebikyamu era nja kujja mbyogere. Oyo ye mulabe gwe ndiringa naye. So mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okugoberera pulogulaamu zino okuva gye twatandikira. Tukoze ebintu bingi abayimiridde naffe mu kyayita ez'enjawulo twongera okubebaza. Mwebale okukola kwagala kwa Katonda kubanga saamu njagala okutegeeza nti atalina kwagala talina Katonda. Ate Katonda yatuwa location owe tuyinza okumusinkagana. Yewwa. Bw'osoma Matayo ndowooza 25 olunyiri lwa 42 kutandikirawo katandikira nga 35 kweyongera Yesu tumusangawo kambi kuwa ndowooza bisome bimpe mbisome manyi location tusinkagana Yesu. Iwe tusinkagana Yesu kubanga ebiseera ebisinga bw'ogamba abantu
bagamba naye omusajja ono wano we tusisinkanira Yesu tugenda kukyogerako wekwata kkubo gendawo nomubiri kantandikire ku 39 Matayo 25 tandika ku 39 twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba ng'oli mu kkomera ne tutakulambula. Ddayoko waggulu ku 38 oba ng'oli mugenyi ne tutakwaniriza. Ddayo waggulu era ku 37 ddayo ku 35 awo weeva bulungi 25 tuli Matayo. Kubanga nali muyala ne mundiisa, nali muyonta ne mumpa ekyokunywa, nali mugenyi ne munnyaniriza, nali bwereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali mu kkomera ne mujja okundaba. Ani gwesoma 37 abatuukirivu ne bamubuuza nti Mukama waffe twakulaba ddi ng'oli muyala ne takuliisa, oba ng'olina ennyonta ne tutakuwa kyakunywa, oba ng'oli mugenyi ne tutakwaniriza, oba ng'oli bwereere ne tutakwambaza, twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba ng'oli mu kkomera ne tutakulambula. Ana kabaka alibaddamu nti ddala ddala mbagamba nti bwe mwabikolera baganda bange bano abaasembayo wansi kye kimu mwabikolera nze. Ana mwemu bw'atyo aligamba abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti muveewo mmwe abakolimire mulage mu muliro ogutazikira ogwateekerwateekerwa Setaani ne bamalayika be. 42 kubanga nali muyala ne mutampa kyakulya, nali muyonta ne mutampa kyakunywa, nali mugenyi ne mutanyaniriza, nali bwereere ne mutannyambaza, nali mulwadde ne mu kkomera ne mutajja kunnambula. 44 nabo baliddamu nti Mukama waffe twakulaba ddi ng'oli muyala oba ng'oli muyonta oba ng'oli mugenyi oba ng'oli bwereere oba mulwadde oba ng'oli mu kkomera ne tutakuyamba. 45 naye alibaddamu nti ddala ddala mbagamba nti nga bwe mutaakikolera omu ku bano abaasembayo wansi nange temwakinkola. Newookomaawo kati awo wentambulira mu njiri yonna gyensomesa, audio zonna zensomesa, video zonna zensomesa, awo wali location love. Abantu abo okubakyalira mu kkomera otuukiriza Katonda kyayagala yensonga yennyini abagamba nti mwandaba ne mutampa kyakulya, naye gwe webuze Yesu wali omusanzeewa, yali atuwa location. Kyetwayogerako ku luli tibakuŋŋaanyanga ekimu eky'ekkumi bakigabira abaki abanaku. Kati kyekimu kyekino wano, kati kyaki zaffe zonna zirina kukola ekyo. Tuli mu kusaba na kusiiba. Anti okusaba n'okusiiba kutegeeza kino, tulina mu kwegayirira Katonda. Okwegayirira Katonda kutegeeza kino. Nkuwe ebyawandiikibwa, nkuwe ekimu, Yeremaya, nkuwe sokompe nabwino abwino. Tuli mu kwegayirira. Muli mu kwegayirira. Mwegayirire mwegayirire kubanga nsi sisobola kutuuka waawo. Ewa okwegayirira Katonda katandikira ku lunyolo olwokutaano. Tewegayirira Katonda. Katandikira ku lunyolo olwokutaano. Jeremiah tewegayirira Katonda mwegayirira. Nye mwegayirira nga mpita mu bintu ebikwatikako. Isaya 5:8 tandikira ku lwokutaano.
okutaano. Okusiiba kwe okusiiba kwe nalonda bwe kutyo bwe kufaanana. Olunaku omuntu lwe yeetowalizaako kukutamya mutwe ng'olulago. Oluganda nga lutabuse bannaye tebagenda kuseka. Oseka ki? Isaaya 58 onyolo olwokutaano 58:5 okusiibwa kwe nalonda bwe kutyo bwe kufaanana. Ekyo kibuuzo. Olunaku omuntu lwe yeetowalizaako kukutamya bukutamya mutwe kuguweta nga olulago lumuli n'okugalamira mu bibukutumuvu. Okwo kwe muyita okusiiba. Olunaku olusiimibwa Mukama 6. Kuno kwe kusiiba kwe nalonda. Ani ayogera oyo? Ani ayogera oyo? Kiddemu kibuli abatubuliza batalina Bayibuli. Gwe Jessica mpuliriza ne Kafeero wulira. Yasooka n'ababuuza ku 5. Kati ddayo ku lusooka olwasomye olusooka lwokka. Olusooka 58 olusooka. Kati soma omutwe ogwo ka Eding. Okusiiba kw'amazima. Kati basome olunnyo olusooka. Kyogere mu ddoboozi ery'omwanguka. Tokisirikira. Yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere mu bbanga. Obuulire abantu bange okusobya kwabwe. Ne bw'okomawo kati ddayo soma olunnyo olw'omukaaga lw'obaddeko. Kati babuulire okusobya kwabwe. Kati okusobya kwabwe ku 5. Tandikira ku 6. Tandikira ku 6. Bane tuli mu Isaaya. Aye tusoma Bayibuli. Gy'olina si katabo. Kuno kwe kusiiba kwe abantu wano. Gwe wano olw'omukaaga. Kwe natandikidde luli. Kuno kwe kusiiba kwe nalonda. Ani ayogera? Okusumulula enjegere. Ono Katonda yayogera. Mukama Katonda waffe yayogera. Wali kuno mu 5 wali okusiiba kw'ensobi. Bingi byonna biva baba bamugamba ayogera kuno kwe kusiiba okw'amaki kw'amazzi. N'amugamba kyogere waggulu tokola ki? Tosirika. Obuulire abantu bange okusobya kwaki? Yababuuza mu 5 okusiiba kwe nalonda bwe kutyo bwe kufaanana. Okwokulumya obulamu bwammwe. Olunaku omuntu lwe yeetowalizaako mu maaso ga Katonda. Kukutamya bukutamya mutwe kuguwetanga lumuli n'okugalamira mu bibukutumuvu. Okwo kwe muyita okusiiba. Olunaku olusiimibwa Katonda ku 6 n'agamba kuno kwe kusiiba kwe nalonda. Mukama Katonda yayogera. Kuno kwe kusiiba kwe nalonda okusumulula enjegere ezinyigiriza abantu ne kujjawo emigwa gy'ekikoligo n'okutta abo abanyigirizibwa n'okumenya buli kikoligo. Sikugabira bayala mmere. Sikugabira bayala mmereyo n'okusembeza abaavu abatalina maka mu nnyumba yo. Bw'olaba ali obwereere n'omwambaza n'oteekweka baŋŋanda zo abeetaaga obuyambi bwo. Ebyo byonna nno bibuuzo. Awo omusana gwo gulyoke guveeyo. Bw'okola ebyo. Bw'okola bino. Omusana nekola ki? Guveeyo. Kati isoma. Ngende maaso. Waliwo ekibuuzo, waliwo akantu akalungi. Awo omusana gwo gulyoke guveeyo gwake ng'emmambya esala era okuwonyezebwako kujje mangu. Genda maaso. Obutuukirivu bwo bukulembere era ekitiibwa kya Katonda kiveeko
kiveeko emabega olwo olikoowoola Mukama n'akuddamu olikaaba naye n'akuddamu nti ndi wano. Ne bw'okomaawo Sam oli musomi mulungi. Oli musomi mulungi. Ayawe w'ekitiibwa. Kati ebino ebintu kizibu nnyo bitegeera. Byali bibuuzo. Ne waliwo n'ekibuuzo ekirala. Soko kimpe. Waliwo ekibuuzo ekirala. Soko kimpe. Nakyo kankikuwe. Okisomera abatuwuliriza. Nenjagala kukolayo program ey'ennyiriri ezirina amakulu ennyo. Kati njagala abasumba ze batayagala kukoonako. Njagala tusome ku Zakariya 7 tandikira ku lunyiriri olwokuna. Zakariya 7 olwokuna. Awo ekigambo kya Mukama ow'eggye ne kisinziira nga kigamba nti gamba abantu bonna abali mu nsi ne Uganda ne bakabona nti awo tuba tugenze mu nsi yonna. Uganda, America naye Dubai gy'oli mu bikompola. Iran. Gamba abantu bonna abali mu nsi ne bakabona nti bwe mwasiiba ne mukungubaga mu mwezi ogwokutaano ne mugw'omusanvu mu myaka gino 7 mwali musiibira nze. Kuliko question mark. Kibuuzo. Oba kanziremu nkibuuze. Gamba abantu bange bonna abali mu nsi ne bakabona nti bwe mwasiiba ne mukungubaga mu mwezi gw'okutaano ne mugw'omusanvu mu myaka gino 7. Kitegeeza baakikolanga mu buli mwezi ogwo kuba n'emyaka 7. Annange n'ababuuza mwali musiibira nze, kiraga abatabimanyi. Kati soma awo ababuuza ebibuuzo. Era bwe mwalya ne munywa muba temulya ku lwammwe era n'okunywa ku lwammwe. Bino si bye bigambo bya Mukama bye yalagirira ne bw'okomaawo Samu ne bw'okomaawo. Kati nze nkubuulira amazima. Ebintu bino byonna byenkuwadde bikuwa position wewe musanga eyo location waali ogendawo omulaba. Bw'osoma nga bwe tusomye yonna n'otandika mu Matayo osoma ki bw'ogenda mu kusiiba osinga n'ekyo, bw'ogenda ku Yesu agamba ekyo, bw'ogenda mu mateeka gugamba kino. Ebibuuzo obiwulidde nga Mukama Katonda abuuza abantu. Ababuuza naye biki bye mukola? Ebyo nze oby'omanyi mukolamu byammwe mwali mubikolera nze. Yesu yabagamba mmwe ndibagamba muve wano kubanga mwandaba nga sina kyakulya. Bamubuuza naye ssebo twakulaba tutya? Naye gwe sooka weebuuze Yesu oyinza mulaba otya? Tewali. Yesu tumulabira mu buweereza buno bwe tukola. Ebintu bino eby'okusikana abantu abali mu mbeera embi kuba kusemberera Katonda. Omuntu ogenda mu kkomero okukyalira abasibe kuba kusemberera Katonda. Era awo tewali tteeka lizinza kuziyiza ne bwe gaba maanyi g'omubiri tegasobola kukomako ng'okola ebintu ebyo. Ne bwe liba ddogo likyuka ne lidda gye likoze eki. Ge mateeka gali 2. Kubanga wano gw'akola ebyo obeerako obukuumi bwa Katonda. Kubanga okola by'ayagala era naye akuteekako ekisa kye. Oba waakumwanjo nnyo. Oba butebe oba maaso nnyo kubanga oba okyalira abasibe oba oyamba abalinnidde oba okola omulimu gwe gw'ayagala. Kati Saamu bw'okwata awo nyweza awo wali ekkubo ery'obulokozi. Naye tulina abalokozi wano abalokole bafuba kukola nga bakola enkulaakulana mu balokole okuzimba yeekaali ennene okufuna ebisaawe okukola ki. Ebyo tebigasa mu bwakabaka bwa Katonda. Ekikulu kye kino. Saamu nga weewuunyiza. Ebibuuzo biwulidde. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe
wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 lwenda 99 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kado kwelumya enjala kwavaawa. Okwelumya enjala kwaliwo nga kwagala bantu balaga nti basiima Katonda. Najja nga birawe paka emyaka 7 nga bajja babikola. Kati najja babuuzibuuze n'atuma Isaaya. Namuka Isaaya abantu bano ngenze okulaba bagenda kummanyiira nga batuuka okummanja bye batampola. Genda obabuulira okusobya kwani. Kyovula mu mutoko Edi yegamba okusiiba okw'amazima. Genda okisome mu Isaaya 5:8 osome mutwe gwokka. Kati lwaki ate abantu bayomba buli woyogera ebintu bino bagamba mbu obigattika. Nyinza okuba mbigattika naye nga program gye twakola wagamba nti olinawo abantu bo nga okutegeera kwabwe si kwa maanyi nnyo. Kati yo sisobola kutambula naye. Nyinza okudduka speed ne muyitako naye ate mu byennyonnyola mpola mpola aba alina kujja asomesebwe. Agoba togenze malala bajagamba ovumye. Waliwo okuvuma, waliwo okuvoola, waliwo n'okuyigiriza. Kati Yeremaya kuba amazima gali nti okusinga ku byompadde byensomye mu Isaaya Zakariya nekole munakuwavu ati ndaba abantu bange basiiba beerumya enjala. Okusiiba si musango. Okera n'ogamba nti okusiiba kansiba ennaku 10 si musango. Si kibi. Ne tekiina mpeera mu maaso ga Katonda. Kwegamba okusiiba yalambulira oba ntegedde bulungi. Okusiiba tekuzitula Katonda. Tekumujja mu ggulu. Naye ekimujja mu ggulu sinkana abali ku switi abo batwale mu hoteri bagulire emmere. Ekyo kimujja mu ntebe ye. Kati okusiiba kireeta kitongerako ki? Just kwagala kwerumya. Kulaga nti tufaayo. Nze kenye sinze bana temuntwalo bino sinze nabiwandiika mu Bible. Oli gwe tukolera atugambye byo sibimanyi. Bulijjo nkyogerako ate bulijjo nkyogerako saawa. Naye nga ndabe nenge gyontunulira mbo ne leero ogeko kokajjewo ngambi kankajjewo. So ng'ekyo nkyogeddeko waliwo kimbadde njala okwogera katono nnyo ku video gye twasembayo okukola. Twayogerako ku Adamu eya Edeni. Waliwo yajjako box yange n'angamba ekibala kye baalya yali simanya yangamba kwali kwegatta sekis kibangamba. Waliwo yajja mu inbox yange n'akingamba nimbadde njagala kumubuulira. Mubuulire oyo simanyi ero kyobonnyonnyola nyinza ndaba obudde nabo bugenze. Obudde bugenze naye Mukama atuwa ekisa tusobole okuba nga ate tumunnyonnyola akitegeere. Yagamba mu sekisi kikyali forbidden fruit kibala kye baalya. Kati mbadde nkusaba otandikire ku lunyiriri olwo tuli mu luberyebedye 2
tandikira ku lunyiriri olw'omusanvu olwo. Olunyiriri olw'omusanvu. Tandikira ku lunyiriri olw'omunaana. Kubanga olw'omusanvu baali batonda Adamu. Mukama Katonda yali asimbye ennimiro Eden ku luuyi olw'ebuvanjuba. Omuntu gwe yabumba n'amuteeka omwo. Olw'omwenda Mukama Katonda n'ameza mu ttaka buli muti ogusanyusa amaaso era omulungi okulya. N'ateeka omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya ekirungi n'ekibi wakati mu nnimiro. 10 Omugga ne gusibuka mu nnimiro Eden ne gukulukuta okulufukirira ne gwanjalira omwo ne guvaamu emigga 4. 11 Erinnya ly'ogusooka Pisooni gwegwo ogukulukuta okwetooloola ensi ya Kavira awali zaabu, ne zaabu y'ensi eyo nnungi. Mulimu bideriyamu n'amayinja onuku. 13 Omugga ogwokubiri ye Gikooni gwe gukulukuta okwetooloola ensi ya ku nsi. 14 N'erinnya ly'ogwokusatu ye Tigiriisi ogukulukutira buvanjuba bwa Bwasuli. Ogwokuna ye Fulaati. 15 Mukama Katonda n'ateeka omuntu mu nnimiro Eden agirimenga era agikuumenga. 16 Mukama Katonda n'alagira omuntu nti emiti gyonna egy'omu nnimiro olyangako. 17 Naye omuti ogw'okumanya ekirungi n'ekibi ogwo togulyangako kubanga lw'oligulyako tolirema kufa. Kasoko stopping emwawo. Amakulu g'ekyo wawo omukazi yali tannaba kukolebwa. Naye omuti gw'okumanya obulungi n'obubi gwaliwo. Kitegeeza teyali mukazi. Tewali mukazi. Ono yali musajja yekka. Tebanaba mujjamu musajja, tebanaba mujjamu mukazi. Bamaze omulaga ekibi akyali Adamu. Kitegeeza sekisa abataliiwo. Taliiwo. Kubanga senga yali sex bantuze kutonda mukyala n'alyoka abalagira. Naye ono bamuteeka amaneno bamugamba n'omuti guugwo weeguli olwedde ogw'okumanya obulungi n'obubi. Sam ndaba akadde kagenze. Kasooke njireko wano. 18 neeyongereyo. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okuba yekka. N'amukolera omubeezi amusaanira. Naye olwo Mukama Katonda yali amaze okukola ensolo zonna ez'omu nsiko n'ebinyonyi eby'omu bbanga n'abireeta eri omuntu abituuma amannya. Buli kiramu omuntu nga bwe yakiyita lye lyabeera erinnya lyakyo. Bw'atyo omuntu n'atuuma buli nsolo ey'awaka n'ebinyonyi eby'omu bbanga n'ensolo z'omu nsiko amannya. Pirira wansi. Adamu yali tannaba kufunirwa mubeezi. Mukama Katonda n'aleetera omusajja otulo tungi nnyo ne yeebaka. Bwe yali nga yeebase n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama. Mukama Katonda n'atonda omukazi okuva mu lubiriizi lwe, yajja mu musajja n'amumuleetera. Omusajja n'agamba nti lino ly'eggumba ery'omu magumba gange, ye nnyama ey'omu nnyama yange, anaayitibwanga mukazi kubanga aggyibwa mu musajja. Ne bw'okomawo Sam. Kitegeeza
Adamu ye yeetuumira omukyala. Okitegedde. Ye yeetuumira Katonda yatonda kintu ki. Ekitegeeza Adamu nga tanaba kutondebwa. Adamu nga maze okutondebwa. Bamutonda Mukama n'amulaga ennyo, n'amulaga ekibi era omuti akugamba ogw'okumanya obulungi n'obubi. So kitegeeza Adamu yalaga Eve nti omuti nno gyonna tugire naye guli baaguŋŋaana. Okitegedde. Kuba Katonda teyabidda. Siibula. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bannange nze nkomyawo. Baagaliza mirembe na ssanyu, okwagala n'okwanamaddala n'okwagala okulungi okw'emirembe gyonna. Ameena. Kansonyi gye tumalidde mbadde mutulaba. Naye bwe tubadde temutulaba kase eddoboozi mbadde mukola ki? Muliwulira. Yenze Samike oli yabadde Jeremiah. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.